Tibageto yuti abatufa abayina aliyo. Omwana yasibye. Kote wewe unyanoka uwe. Nami ageze ku TV yayo. Ya Uganda yonna. Direct. Return of Shiba. Ate kyo kubitegeeza abaana abo. Akaana kano kava fiso kala. Ajja bayita. Ajja bayita. Zango kuba noonyawe muli nga nekubala ekisooka kalina manager omulungi. Ekyokubiri kalina performance. Ekyokusatu kayimba bulungi. Ne pastor Mugemba ali kusere na. Shukira bagenda gira bana mu batiketi yoberere najjawo. Niyo kutugula. Ale ndi mundongo nkulidde mundongo atengule. Twende basizi wadde kitiibwa naye olw'obulungi bwa sheeyo ojja kugula. Onjagala mulaba. N'ennyimba z'endudde owulya nga njagala ne muli n'atumayinawo. Talina buzibu ate nayo kirasi ya sere. Navio naye ali ayo. Sirikira asesimena luyimba lwe wadde n'olulungi. Kyogera byotamanyi suna akuba tu. Sina luyimba lwe mmanyi. Njogereza. Njogereza. Mpaayo olulala. Kati njogereza tasobola kunnyambaza nga ngenda olaba yekka. Waliwo yagadde ku linjo naye kyamuguddeko. Muntu gy'omuwulira. Tayogera mazima naye badde bagala kumanya mazima naye kugera mazima ate amazima gali tufuula ab'eddembe. Olw'amazima naafuna abantu. Muntu shoyi tennaba. Usoma Jenero. Jenero yayimba kino. Koi. Rugimu kye yaliwo mu biseera ebyo. Ye yabadde bikomo. Bikomo akyabijjukira. Balapa abaliwo. Kubanza sibijjukira. Yagambye Navio, Gravity, eno babuuni ennenezi. Babuuni tekyasobola. Kyowagira nakino baddemu abantu 15 mpaka kitundu. Ababadde 15 ng'ogasseeko ab'obwereere babbawunsa. Naye gwe nasinza okusasira mu byonna ye w'obutebe. ani yali yabugula? Baani bakasapuli. Naye kasapuli yasoogwa mu mbinga ezo. Kyongamba kati oteeka wano Gravity ne Navio wakati otikawo babuuni yennene. Tugenda bawabuyu. Ensonga egendese wabuyu byayimba byo tubirabako era tubimanyi. Wabuyu noono alemeddeko awo balaba berijjira bwereere. Abakubidde mu kintu kyate nga wakikyusa. Alina akayimba akabe bakayita. Bakayita banne. Kayimba ka luzungu. Myself. Myself. Kola sayidi myself. Self-made, sorry. Self-made. I'm self-made, yaluyimbe baawe. Video no. Byonna birungi n'oluyimba lulungi. Kiremeddeko. Baba bannayuganda balina obulwadde bwo. Naye Gravity oyinza okugamba nti mubalapa wano akyali kuba Gravity omakulu simu yakola share musala. Bannayuganda manyi obulwadde bwe balina. Ate Gravity waddako mu system n'ayimba eyo. Tebagala jjuuba. Kuba alina nakayimba akagospel akafiirwa maama. Kaagala nnyo. Anne kaali kalungi akayimba. Kuba kajja kasuula. Byenda byembirabi. Badde akayimba kaali kalungi. N'ekituufu Bannayuganda oyinza okuta kulimba lwakozi n'oga nti babiwulira. Wenda byembirabi okuva olutandise paka eruggwako oluyimba lulungi. Twagala. Nnyo kuba lutegeeza omuntu. Lutambulira mu bulamu bw'omuntu. Ate buli omu kuba bye tutambuliramu. Buli omu ayita mu bizibu. Bino ebyakigenda taatawo. Ebyo si bizibu. Just mampaati na muntu butamanya. Ebyakigenda naye si bizibu. Si bizibu. Ekizibu kyekirwako. Ekizibu ky'omwana okuba nga tomanyi ntono taata. Taata ne waba talina kyakuwa. Naye ng'akeera ku makya n'atonyezaamu akantu ako yatonyeza. Asigaza ekitiibwa ekyo. Fenna tukuze nga tukulidde mu bamaama baffe. Naye taata abataata. Aye taata aweebwa ekitiibwa kubanga kyekijja kuba bagenda okuziika ekisooka. Gwe musaayi gwe. Kyekyokubiri. So otukeeredde olwaliro ng'omukuba omugagga Amini omumanya Amini Musoke. Oyo katabuzi oyo n'antabula. Omugagga Amini yasinga okutabula industry. Talina kyatamanyi. Alinga olaba Sali Musale. Awadde Shira Price miliyoni. Kyegambye era kyobedda nkisuubira. Ne Sali Musale atabula. Sali Musale yasinga okutabula endongo ya wano. Ate nga bagamba agitereeza. Fe yatukolako akantu nga bapromota. Yakeera ku makya n'agamba mulonda akakiiko akabakulembera. Ne tulonda Keti nga ye chairperson. Abitex nga ye president.
n'ayita Abitex eggulu ne bapromota baba bali kakiiko naliko n'agamba Keti gwe tojja genda mu State House kenda ne ba Polo yaliyo ne ba Gravity ne ba Alien Chameleone ye n'amusindika eri mpuliriza kale tutuuka eri omusajja atugamba naye nze nafunyemu emergency y'ebweru ya London tutuuka eri tugamba omusajja owaayi ekituufu kiri chairman wange omusajja atubuuza chairman wa mwaliwa Keti Kavuma ng'amugamba Keti Kavuma ali London yafuta muddamu tali London abagamba mukatasa ali London tiyali London are you sure omusajja gyayisimu ng'agamba siyo nali mu State House katuuka kumulyango abakulu banneefumira ne bankuwa puroguramu weeveeko engamba owaayi waito girikireo bali basobola n'okuttirawo naye nabo benyini baavaayo ngalonsa nabo benyini baavaayo ngalonsa anti omusajja teyakola kuolwo nentegeera ti omusajja tikiteeka mutabuzi kati n'amiini naye mutabuzi especially mu bano ba influencer kati atamaze gatabula naye si yatabula anti wuliriza kati Chicken wawulira nti yamuwa 10 ayongedde n'akwata 10 n'aziwa omulabe we oli simulabe ajewo nkayana eziriwo anti bayite bonna basooka obatuuze ozimala obulungi ng'omaze okugjawo enkayana obulungi anti ekizibu kyamini kyera tayagala kutabula ate bano bashire babeera asobola obituuza nga tayisiza kamera anti ekirungi kyakoze okiraba kopo bali kutabaganya kusingakawo kubanga sina price kituufu nze mbadde kubanga nze shira mbadde simulako wewe omulabyeko Chicken nze naye Chicken abadde yakola ekituufu ekisuka omusajja oyo amini simumanyi naye lunaku lwe namulako climax wano mali nti omulundi wange nesenga obuyingi natusanga tugenda tufulumebijjukira agamba niseno olinde sikulabye naye oli namwakyawe bandolo zali emitwalo ng'ameka naye niseno nagamba aniwe nange naye simumanyi naye kasana mani wanambulemu tasobola kugaba ataano niseno yakulimba yatuwa ataano tasobola kugaba niseno yakulimba lwabagabye ekitibye ennyo ngayita era tekubaga miliyoni ga kuba abanadoola naye mutabuzi polo yalina mazike yalina mazike naye mutabuzi kasawa yali ekibaddewo katomanyi nti shira enkaana eweddewo kubanga gundi agamba Chicken yagamba afuna miliyoni ameka kitegeeza ono shira natetekwayo miliyoni 10 ekikiro miliyoni 10 ate Chicken alimba kubanga omusajja oyo yennyini amini nga byonna bigenda mu maaso yasooka akwata miliyoni 10 naziwa Chicken tegeka sho ngambula tiwasolooza 2 ku bantu abaali nga nettemu kwatira okubeera ennyo ekifo kino babanza sente nze kolonakowayo babeera abayayi kyali kyabwereere gwogola ng'ogwalinga tournament ya fiiki kyali kyabwereere nekibayinza okuba nga bakimwera bwereere ate fokasirajja kale kamu agenda kuddayo wagenda kushoya Chicken saagenda saaliyo zegame nakowakolole owaayo koko sitegeera era waliwo obuntu bwange bwenkolayo ku TikTok awo naye nga mbukola lwa busungu nga Uganda mutusikulumyeko naye nze ebintu bya kamera sibyagalira ddala omwana oyo yanyiiza omwana oyo awalanya alien skin from beginning kuba we yava ku fango nebeereyo ku fango naye yali abikola ozirajjawo ku fango nangoba abagwana fuluma yalina olugezigezi lungi neŋŋamba nnange abange bakibana nafumira oganage dafikomu owandiki naye mugulu yali afulumiza geeti aswala kyokka no naye ayina ebizibu kati ebizibu kolo bye yali ayogerako nga naye mwenyini ebizibu byayina ewuwo ate byayogerako naye abantu abaali bajanjingali nsiini nga boogera ku bufumbo baali bafumba abasinga buli omu alina ensonga zabye ne bamulwanyisa bangi n'abatalina makulu n'abalina amakulu n'abawulira ebiwulire omusajja wange naye simuwanyisa naye manyi nti alina ebizibu era nze actually nakubira n'ekiro namukubira nankubira nga buladi abaana bali bulungi era nze namukuba nti baana nga buladi abantu balina mukawaana kuba nze alieni twafulakutakaine sinza kukola kyabusibu nga atabala kyebakola amanyi abantu beerabira nnyo ebirungi byaba bakoleko ezo enzikiza nti ali mu kaseera kirekerabirako naye era byenamufuna anize boyi wange kunyonyola koze n'abayimbi omanagingawo Gravity manigizeko niseni maniginzeko fiye
manejinzeeko kapakati manejinzeeko abayimbi awambaddeko kyaliwo abayimbi naye sibenako kyaliwa muyimbi ngaali ng'ayagaliza ng'awa ekitiibwa omwo kibaita okwagaliza teri muntu asinga ali ekukwagaliza nze ebbanga lembadde n'abayimbi ali eneyagaliza kyanoonya omuntu alina omutima ogwaliyo sinnamulaba music industry wange era singa tufunayo abayimbi 10 nga balina emitima n'obulaba ogwaliyo singa music industry ogenda kukulaakulana omuyimbi akutegera butegeeza nti omuliddeko emitwalo 2 n'ayagala okutugumbula naye nga ate oyinza omusanga yayimbira miliyoni 3 naye nga omulimu gwaleseka miliyoni 10 n'omuwaako 9 naye ng'ate nze bwe bagenda okula sente zangu zangu z'abalala nga nzandeega ate ng'entuma wogamba ti focus genda ng'ate amuwatu kyokka ate nga malya kyabantu bona bagamba mwekyaliwa ngenga nange bagenda byandi malya ki ye wamanya nti bizinesi yo gikoze gyasebewezi tokola bazembera nyo open gyali naye mba nina mulimu twala omugaga nagumaliriza wali naye nange mbegala abayimbi sawa yali sikumaliriza ojjukira emboozi gye mwanyumi bako mwanyumya obine mwandinkuta obulungi negikunyumiza omwalina ekitone mwayogera emboozi sente z'omuyimbi naye yazikurekera asazibba yekimanya nakuleka diiru gyagala kulinyenga nafuna diiru nina mukwano gwange bamuyita bugagga idi matovu bugagga so esimbi enansana era nja kutwala mujjako interview yesimbi kulwaki emu ali kugundi wenaalemu ali ku Zambaale muvubuka muto emyaka nga 2 yali ssentebe w'abavubuka abiri wetugenda yali ssentebe w'abavubuka ewakiso nange ngaokimanyi bulungi ndi ssentebe waawa mwamakinde saabagamba kati yatutwala ng'agenda ngamba buladi njategeka nina bannakenya abajja wano yakuba kidiru kye kyabannakenya nina bannakenya abajja wano njalategekayo mipiira na cultural festival nenga mulimu abayimbi nefe omuyimbi getwagala aliye nga mugamba tukasika miliyoni manyalo ka miliyoni somukwata sipiyeri gyotegedde nga ngamba affe twagala omuyimbi ali mu ayiti nange kyenakola atutegeka mukolo gwali gwa nnaku 3 gwali kumusebe kale ebintu bizibaitoakusendasenga ali emiliyoni nava wala naye era Gravity oyo yamukwasa jukira show ya Gravity yatusimbudde yasooka twaliwo security awo ali eninga alina emmotoka yaawo alina abavubuka Gravity namugamba ono manager wange ajja kuyingiza wali eyimbe jukira show yali mu balamu nga bali mu wakabuli atali natuka kumulyango ankubira alina abavubuka balamu abagaanyi yamukkiriza oyita sijangamba balamu sebo ali ku muyimbi wa Gravity ne gali yali dabaka stage kati dabaka stage era balete zole mabega bani mulode wali modi yali program yali na ko se kuchinga omumanyi gayimba what's the so we nataka kupira mu mwana gwali deso kadde wali kumuvugo w'emyaka 2 omuvugo w'emyaka 2 oyo kwa focus w'emyaka yamba miliyoni zali 10 okuteeka ennaku ezo 3 omukolo naye nga bangamba omuyimbi gwe baagala aliyo azali 10 ebintu byali byennaku 3 twasooka nteeka ku disitulikiti netutegeka ekisubi ekisubi mu babulaza lwaki wangambire zali miliyoni 10 wali yagala kunziba abaganda amazina ayogera amazima so omusajja wange maliriza otegeke mukolo gwanca faino yanca nga nzija mugamba blood na musajja wange munabyabufuzi naye wabavubuka njagala omuyitirewo esente zesize osaba naye buladi wange nnyo nga ngamba buladi yo nti hakuna shida tyanamulira nakunamulira nja kujja nyimbe nga tujja tutegeka nga sawa nga mugamba sawa meka nga mugamba sawa 10 nga jja entebe agenda tuka mu kisaawe ky'entebe nga tenti ziri wali naye ntaddewo tenti zali 50 kisaawe kyonna nga kyetolodde tenti nga ntaddewo stage ntaddewo ebidongo sawundi ntaddewo ebintu nga mukolo munene nga olaba guno mikolo gy'abannamaalo infact nga gusinga ogwa namyalo gwakola
nga olaba bino ebya piraawo ebiseera ebyo piraawo yaliwo ebya birthday nga ngutegeka ngaalini atuukaawo nga ngamba guno mukolo munene guleka gwa piraawo wanimbi ngamba wa saabulidde ngaakubira alina muvuka bwe yakubiraawo wakuteba omunda oba yalakoordinating ebya piraawo ebyo amubuuza owaayo muliwa nga oli amugamba tuli Kampala temuli ntebe oyo mukolo oguli wano entebe nti entebe tetuliiyo tetulimanyi biriwo nga ngamba wejjere nga ngamba eriwa nga sibya piraawo hakuna shida tugende tukuberaga ng'ayimba nakubalaga ng'ayimba sente zimusanza nawaka nga yayimbye dda nga ngamba naye gwe omukolo munene walidde sente nyingi mpayo sente zitegereka nga buladi nina ebizibu byange nze ntambuziza ebigere emyaka 2 ate obusente bwenafisizako butono nga ngamba katoyagala kumpaayo namugamba ngenda kukuwaayo ngamuwa $5 million ebiseera ebyo ebisente zali mu Kampala ayimbye $15 million waswaza dabbantu abagenda yasaba na $3 million nga wamuwa 3 kati sakagala kugamba mazima nga buladi wanga ngamba genda naye sebo olina okuddaano nga weevuga noddaano nga teweevuga ojava musajja mubi nnyo awo nakakasizanga muyimbi ati awola kubawo omuyimbi waffe gwomanyi owawano gwomanyidde ddala era soka ayimirira eri mu katimba nga bwe yayimirira n'agamba buladi nyongera ku ssente kubanga ekyali mu kisaawe wali tokimanyi nayinamu abantu emitwalo ng'ebiri ekisaawe ky'entebe babamanyi ekisaawe ky'entebe ekya airfield ekiri ku kkubo ddala awo ekatabi ekisaawe kyekiri awo nga ku mayors garden ekyo kiri awo nga kyonna kijjudde tent nga ebyajjudde abantu namyalo nawe alina ebintu ebibayisaawo wagenze walabye ekyabadde era nasanyuse nnyo namyalo kujakoze bayimba wayikibe sasanyuse lwa namyalo nabawayikibendamwagaza nze samwagadde lwebyo naye namwagaddeko kintu kimu kyayige ekintu kye bayita ezzalawo kibi enaalemu eyo giraba balinamu enkokola zaabwe especially mu bavubuka era nnyongera okutegeeza abavubuka baleme kozesebwa bannabyabufuzi abamu n'abantu abalina ebigendererwa byabwe ekimanyi enaalemu erina ebiwayi by'abakulembeze b'abavubuka mulimu ekiwayi kya Fande Damulira ekyo kye bayita ghetto structure nembeeramu ekiwayi kya Namyalo bonna balwanira ba youth ate nga balina zi budget mpuliriza ez'abavubuka era lyeni erizibu lyabadde asinga okusala ku bantu abo nga balowooza nti agenda bajjako obugaati bwabwe babadde bafuna ne bajeti zaabwe tyazeddiza kyobala ne mu bivulu byabwe bamugjamu gwesooka weebuuze nti omuntu ojja otya wano ekatwe notanoonya muyimbi ali erisiko bakoledde ekimala kakuyekizavalyen yabadde ayitawo ng'agenda mu kibuga yabadde infact yava mu kibuga ngaakomawo abaana kabalabe emmotoka nga ziriko fango balabe kyabaddewo okugulolwa lwajjudde gwe bayita geto yuti omutuufu oba bamwose n'agalozimba bamukuba enkokola bo bennyini bamukuba enkokola balaba omugaati agutwala kino kiraga kifaananyi kyeri banga Bafande Damula ne madamu Namyalo balina okwetereeza kuba tebalinawo omulimu twalabe bulungi omuntu alina omulimu bategera okualien skin tukaali gova ku muntu gwayisa abantu mwena n'ebyogaba wali firiji ogaba biki ogaba piki ogaba obufumba abali ne babulayi muvubuka waabwe ne bavaayo ku kkubo ne bajja ne batandika omuwerekera infact babuliddeko wano mubitaala tibageto yuti abatufu abayina omwana yasibye wetewewunya n'okwewuunya bino begamba ndoza birebinako Namyalo agenze ku tv ya Uganda yonna nakubadda muliro musumaali direct Damulira abayayi abatulo okola Afande Damulira EBS tidamulira yabikola omanyi okubanga mwena mulwanira ekintu kimu okulembeze waganga kubanga alina abavubuka ate nga mukulu yagambye Afande Damulira abayayi abakola effulu yabatuma yabatulo
bakolera tebagenda kweyusa mbweyusa bano batandise dda itegeeza nti yayimbye Katwe eyayimbye yabadde ayitawo bibye nga bwe nagamba nti empise wansi naye nsanzewo abantu wayambuka wayambuka naye abaana kale basabala b'emmotoka birina ebibatamira tebazzeeyo oba basaba ssente nnyingi era omuntu bwaba akusaba ssente nyingi tuula naye omumukanye naye kuba omanyi kyayinza okwongerako kale gwe tugamba omukulembeze w'eggwanga walaba ebifaananyi byabadde wansi mu kibuzi n'ebifaananyi ku mmotoka mu luguudo kikyasooka okubuuza ku byonna ate bakyasobola okumutwala kuba ndaba yasaladde yagenda wankulu oli mukozi wa ssente naye nasobola okuvaayo ne nupu tusogiyimbira eba eyina ssente nupu weba eyina ssente tugenda bulungi ne tuyimba ne batugamba tugere wali egunje kavule okubeera gatumuku nupu nga badde ssente tuli bakozi ba ssente akantu kali kajjukira twagala kintu kimu ki twagala ssente kati ate ye omubaka Muhammad Nsiro kuwayakoleramu ekikiba kiyita slogani mpankuwe era namuwulidde nga ali ku intaneti okwagaba ssente nsereko era namwagadde kuba alina we yagambidde alina omuvuga gwekyaza namugamba okola mulimu ki tinkola kasasiro jaha nga sinakuteerako soka otunyonyola omulimu gwa kasasiro okufunamu otya era okola otya okulaba nga kutambula mugezi nnyo so nja kutegeeza nti abantu bonna abali ku Masaka Road awo ng'obadde oyagala ttaka wali wasali property bali awo offices yawo Kayabo opposite Central Bank bali gwe oyagala ttaka oyagala lya Kyapa oyagala lya Ndagaano oyagala nyumba ewedde noonya Masali property focus yanga omweka yegundi ya musajja wa Mulangira twafuna obuzibu wano tulina bakyali bafuula abatali bali Amerika bana naye focus ege gula tubalange yanamanya omukisa gwe yanasuula yanamanya ki kati ekayabwe waliwo Masali property bali mu mataka era balina netwaliza omupiira katabuza omwezi 6 naye ng'omuwanguzi atwala Kyapa era awo wennyini waliwo agaba property kyokka n'offisi zeeriraanye baneiba naye tebasobola kweroga kuba bonna bali Kayabwe agaba property bide byomugamba jini waggulu agaba property no bali mu byamataka ng'era no basangibwa Kayabwe so mugende mubaguleko ettaka mwabali ku luguudo lweyo kati wovaayo nojjano mu Kampala tulinawo Giant oli Mulangira gundi Giant abamutamu property kati oyo oyagala wapangisa mu nyumba oyagala kusoboza nyumba oyagala ewedde oyagala tenakugwa oyagala Kyapa simanyi kutereza byapa byo on-plan property webali waliwo asobola n'okumpa ali neyesololeza paka kusigwayo ofisi ziri kyanja ebyasinga okukolebwa ofisi ziri kyanja so mugende mbawagire nabo webali gwe abaagala ebitande nagakwalayo ogulettaka otoloti yaŋŋamba nze njagala nnyo ettaka ly'omu Kampala wano nga siva Kampala nze siva Kampala oba siva ku Ntebe Road engeri gyova mu kyalo naye Ntebe Road tadiringirayo nna diringira nnyo eri talina luguudo lwatalinaako ttaka ne Ntebe Road gyali talina luguudo lwatalinaako ttaka Mulangira ngenda munoonyako Ntebe Road ennaku z'omwezi nga 18 lugenda kubeera Gango ewa mwana mulenzi Lakewanu Gango mu kisaawe ayina bitusi ayina abayimbi bangi ajaluna mu bizibu Papa Misaaki Sofi Nantongo David Lutalo olale Bujofre Lutaya ayini abayimbi bangi nnyo bannemeddewo naye nga 19 tusinkane Gango mu kisaawe njakutumirako omusajja wange Nsuubuga nga ali Canada tutumiddeko nnyo bulandi kyokola kyakabi nnyo waaye kati olina kyoga abafango togende uzunge sina kyembagamba kuba buli kimu tukirina ffe bomu ffe mundu ffe buli kimu kiri kye nalaye muzimba ki omwateze bomu tuzimba foundation si bomu twagisanze mu foundation muzimba waawe mu kizungu wano ngewa bukyamaani alini yagula waawe yagulawo kati wayagala okuzimba kuzimba awo ekitebe ekikulu so muteekateeka simanye omusajja oyo Amini ku sente z'ogaba ezo wandibadde zeeta mu bintu bino ebyomulamu olemazoonolera mu baana abo Shira Price abatamanyi kozesa sente goma Shira Price Shira Price manyi kyakoze akutte ku miliyoni 10 zamwadde akutteyo 5 n'ayita buli muwala alina ekizibu ajja mu inbox yamubuulira ekyakoze kirungi ekyakoze kirungi ate abala ateeka buteesi mu nsawo yo baziwe focus olabye kyamuyembeza ki si sente
ate ogabira kinga sente zakuyombeseza owayi ebyo byaba tikitoka besibitegeera tasitusumbuwa busumbuyi musiibe bulungi David